everybody abadde yeebuuza lwaki Don ali concerned mu relationship y'abano abantu. Ekisooka omulenzi mumanyi omuwala mumanyidde ku mpewo jasinga naawe bw'okola ki bwe mumumanyi naye bambi ekituufu kiri nti nothing was personal ku mukyalo oyo. Nothing was personal. I was just like in shock. Like ono ye smart wire gwemanyi oba baleeseeyo omulala. Actually in the beginning nabadde mmanyi muwonge kubanga nabadde mmanyi muwonge kuba muwonge yewa ninga muwonge n'atulyako emikolo nagenza okulaba nga kyekyo but mu butuufu olunaku lwali 16 of August ku show yange ya Angela Kalule ku show yange ya Angela Kalule, this is how I met this man. Mwena mwebuuza ebyo this is how I met this man ku show yange ya Angela Kalule. So nothing is personal nti nobangezako okulemesa kintu kyoli mukongulating abaganda bagamba muyozayoza era twamusanyukiddeko naye bw'olaba omuntu nga akola ensobi ng'osobola omulabula you come out n'omugamba weebereremu yekenyinya abali wano nga mukuba engalo nga museka mwe mugenda okuseka. Ekituufu kiri nti bambi bwe story eno nagyogerako a week nga simanyi nti beeyagala n'okweyagala nga simanyi nga neebuuza nga neebuuza ani ono kwegamba nga neebuuza nga noonya gaayo oyo nga njagala nga ndikubuuza MC Richie. Nabuuza MC Richie wajano n'owaanawaana abantu balinamu biki nembasa naye omuntu yali bwati ne bwati gaayo oyo omumanyi otya because gaayi nze mukujje wange yajja akwanira ku MC Richie era nze the whole time gye namuwa obudde nga manyi ndi ne chali wange oshegeera nga manyi ndi ne chali wange era ne mu nansaba okujja wane Vegas nansaba okujja okunkyalira wane Vegas ne mugamba well nze sireeta basajja wange olw'ensonga nti I have children kutegeera namugamba nze nina abaana sireeta basajja wange nandeegayirira nnyo ne mugamba mukwano sijja kusobola. First of all it was my thing naye nga okwana yakwana n'agula ebyokulya byakunywa n'akola atya naye again sigenda kugaana kulabula nze nga concerned citizen bwe ndiraba omuntu gwe nalindiddeko oba ndabyeko ng'ayiwawo omubiri mu mbeera emu endala gw'omwana omuto ali eyo nja kujja nkubuuse because I look at that girl as a sister mulabanga bwe ndalirabye sister wange so I was willing okumulabula mugambe nti omanyi kiriibwa ekiti ne bwe kiti. The good thing kye nalabye Remi kyagenda tebayita okuganyirwamu ayinza omuwa empapula. That is the only thing kyagenda okujja mu mwami ono. Nze gayi teyanzina era bambi Remi saagala obeera eyo olumu omutwe nti biki teyankalakata bambi era nze nalaba nalaba akagundi ke nakalabako kubanga yeeyambula bulungi nnyo naŋŋamba Doni njagala kukwata ku bbeere kuba nze mumanyi nyina ebbeere eryalagirwa nyina mizairo ne mugamba munnange oba oyagala okukwata ku bbeere nze nyina okusasulwa nobody rides for free naŋŋamba ngenda kukusasula ne mugamba sirya bbanja
ne mugamba sibya bbanja okitegeera nsasula okwateko n'asasula ne mukkiriza n'akwatako najjayo akadeede ako akadingidi ne saizi yako ogijjukira bulungi nnyo you know ne akajjayo natandika okomba obugere bwange like my feet natandika okomba my feet nakomba obugere bino byajjo mu August nakomba obugere bambi nakomba bwe yakomba natuuka ku ntikko nensasula omusimbi gwange nze nga business woman neneeyongerayo so bwe nalabye ekifaananyi ky'omwana ono ne nga bamwengeginga of course ng'omuntu oba omusanyukirako but at the same time oba oyagala omubuulire fena twagala okutwengeginga who doesn't want that it's like every girl's dream era bavaayo ne mugamba donzera ali jerase bambi siri jerase olw'ensonga gayi namulaba olunaku lumu n'asigala ng'akuba amasimu ayagala kujja kukola bw'ati kundaba ayagala kukola bw'ati neŋŋaana ne muganze munnange naye kye nasinga okubuuka mu kyo yandaga nti ayagala nnyo okubeera famous natandika okuŋŋamba twekwate snapchat twekole bwe tuti ne mugamba munnange wakansasula sinnaba nakuva mu ddiiro buno obusente bwonsasudde bwa gundi ate nkutandika okulaga ku media munnange that doesn't work that way so I believe like ono muwala she's a victim ate mu kubeera victim teyakkiriza mugamba mazima you know teyakkiriza mugamba mazima nga bw'onaagamba nti kati omuwala ono yakyamuse yabadde n'abba n'excitement n'alowooza yafunye it's like yalowoozeza yawininze lotary naye before you make a decision nti kaŋŋende n'omuntu omwami sooka omukoleko background check sooka obuwulirizeeko omanye nti omuntu ono gwe ndabidde kubanga summer festival ettaka yaliyo mu July nga 26 mu July nga 26 ne bava ettake omusajja najja wano nze yandaba mu August July August nze yandaba mu August kitegeeza yasooka kulaba oli najja ewange okitegeera yasooka kulaba oli najja ewange bwe yajja ewange namubuuza olina omukazi naŋŋamba sirina naye I had a lot about you from Richie I really wanna be with you nze biki neyeeyogerako ebintu bingi nnyo ne mugamba nkubulire nze sideetinga nze ndi biiki sideetinga sirina na budde naŋŋamba Doni ekirooto kyange kyonna kibadde kukwatako naŋŋamba banange olina amannyo banange olina skini nampaana ne mugamba nkubuulire ebirooto bye siganye bituukiriza naye nze ebirooto eby'omuntu atalinaamu sibijja kukolaki sijja bikolaki sijja kubibeeramu you know ne mugamba anyway ne buli omu n'akwata ekkubo lye n'agenda ewuwe so mukino tetuyabaddemu nti no kufiisa mukwano gwa mwana oyo sina reason lwaki bambi nfiisa omukolo gw'omuwala oyo era musanyukiddeko nti bamwengeginze musanyukiddeko nti bamuleeta Amerika of course emirimu gy'Amerika weegiri tegiggwawo kubeera kulabirira bakadde gye gitandikirwako kubeera kulabirira bakadde kubeera ku babysittinga era olw'emi tujamwaniriza mu community ngaffe naye nga bambi tekyabadde nti kiri personal nti I'm attacking her I wasn't I have no reason to attack her I was just telling her nti omuntu gw'oli naye ali bw'ati so it was her decision okubeera nga ye agenda n'omuntu we oba atagenda naye it was her decision and at the end of the day she made the decision nti ye agenda kuwambaga which nti ffe tumusanyukirako kubanga ffe tuli bajjajja ebintu twabiritayalinga bw'ojja n'ogamba nti ofumbirwa big eye ffe nga tukkubira engalo tugamba good luck
era if it ends in tears era yebaffe bamu nga tugamba nga bannanga tukubudaabuda nga tunyiga pesa eddala next. So emikolo giwedde tuwejebaza nti emikolo giwedde kati tulina kuteekayo maaso ku lutimbe omuganda agayita maaso ku lutimbe naye nga kino nkyogeredde wano mukutomera olaba nti Nina Rose yali yatomera ono yatomedde bw'abeera yeetaaga bakuyita batya kubeera kuki yeetaaga nokundi oxygen kwajja okubeera after naye nga tumuyozayoza era tumubudaabuda abantu bagenda kumuuza Doni saizi yali etya nange tewaliyo kamunwe gwa ttooke eyo gwesobola kugirako emino emipya njagala mbabulire nange ndete tulina binganya atatuuka binganya nene ettooke kana amatoke tulina kandete eddete wale wana amatoke tulina wano actually kandete different sizes leta amatooke nze kugereza kulondamu yennyini wewetamu hamu nze sibeerangako na muntu nembeera disappointed bwenti adambe obufumu bannange temuwoza mbu bannange emikolo gyawedde Doni Kikulume nze shira nnumirwawa siina we nnumirwa. I really do not care kubanga nze omuntu gwe mbadde sigenda kufumbirwa lwaki annuma tannuma bambi. I just feel for the girl because akyali happy akyalimu excitement, you know, akyalimu excitement, which is okay. We all do go into that excitement. Gemazima buli muwala baba bakamukwano baba akakuzina baba akakujjako embuzi olaba kipya nnyo olaba oyita kuli olaba tofugika. Ffenna bwe tubeera mu relationships empya tetufugika. Ffenna bwe tubeera mu relationships nga zirimu ssente tetufugika. Omala kwekoona n'omala okujjukira kati bambi ekigambo nti omwami abadde ava America, it sounded so big for her and I don't blame her. Nange nali nkozeeko amaalo saago nkutumya amatooka amapya ettooke ppya. Kituufu kiri nti love your man in silent because nze gayi nabadde simusuubira namulaba mu August omulundi gumu all a sudden nziramu okumulaba nti ali ku engagement. I felt for the girl because I knew the history of the boy. Not only muno me, there are many people abavuddeyo nga nabo bakiraiminga nti no bamumanyi abengagingako nange amawulire agabali ate abalala ganshokinze okitegeera ganshokinze amawulire g'abali abalala nze nabadde manyi player naye ate bwe baleese obujulizi ng'alina engagement 3 we nasembye okutegeera ne ŋŋamba Mukama Katonda nga mulungi singa omusajja ono yali akasolo singa ngenze muloosi singa kati mutadde ku listi ng'ate ne ku listi teyaligiddeko nenebaza Katonda nti neebereramu ekituufu byali bya mwenge nti twemiitinga bya mwenge but bw'otunuulira history we how he has come the way ng'ajja awasawasa tujja kulaba njagala kubalaga kadeede panna ndese examples eziwerako manyi olukisa ebintu ebimu tebikola kino ndagajjira bulungi so ndese examples toleeta ebyo byonna toleeta eyo awo era kasitoofu naawo eyo ye size emu oba wano atowakana hamu eriyi kati Doni meeting one nedda mukwano kati Doni meeting the guy one day makes you know him nedda guy ye yaŋŋamba va kuyiga byakugambye abakazi nga 6 soko lindeko guy ye yaŋŋamba
namugamba mu hours zeyandaba nambuuza Doni. He was willing to propose to me mwezo hours nangamba Doni oyagala nkole ki. Nambuuza Doni oyagala nkole ki. Oyagala nkole ki okakase muno nkwagala ne muwuuza onjagala ondabidde mu bbaala ebbanga lino lyonna singa obadde onjagala lwaki obadde tonoonya. Ama public figure waalibadde wanoonya dde ennamba yange if oba obadde onjagala. Naŋŋamba Doni era nze bwe nava ettake Richie kasita naŋŋamba agenda kola ki kumpa essimu yo naye kinsanyudde nti nzize ku mukolo gwo nenkumiitinga personally. Kati nze zo video ze napostinze nange bansindikidde nsindikire kitegeeza nti bwe waba even waliyo other people ababadde bamumanyi nga ate naffe tulowooza tumumanyi then woogattiragatira okitegeera. Okitegeera woogattiragatira. Nze simu era sijja gamba nti mumanyi nnyo. Nze nagambye bugambi mu posti yange nagamba please do not marry this guy. Mumanyi gundi mumanyi ko gundi egundi liri singa gamba Bridget asumuleka ya kamera. She will open it microwave it kati tompa okitegeera. Kati munnange ne mugamba nti Doni ogamba omumanyi mumanyi omuntu osobola omumitinga n'akugamba ebintu nga bya mwaka ya meetinga nali ngenda ku airport nangamba please let me change your ticket. Okitegeera nagamba let me change your ticket tugende fenne Vegas. Okitegeera ne mugamba sijja genda naawe. I have children, I do not take people to my house. Kati naddamu nenkubira Richie. Mubuuze Richie gali bwati ne bwati omumanyi yansanze nansuubiza eggulu n'ensi omumanyi. Okitegeera kwe kumbuulira nti munange yali ku Summer Festival biki naye kiri bweki ne bweki. Kati bwe nakoze post nange we nazuulidde amazima agasinga ne kugenda badde mmanyi nti bannange tuli ku gundi. Okitegeera nze simuyinako buzibu bambi omukyala era nze obuzibu bwange mumbuuza mbusangawa. Obuzibu bwange sirina we mbusanga just bambi nnumiddwa ng'omuntu n'ogamba kiringa bwe banagamba gundi oyo mulwadde wa siriimu n'ogamba nze nja kugenda naye oba ndwale. Everybody mu bulamu bw'ensena alina we baali bamugulabuliddeko naye n'agenda ne decision ye you know. So nze omukyala muyozayoza nze omwami yansanga busanzi mu kibaala ngero omukozi wa ssente nze nasasulwa akasente kange nansaba okunkomba obugere era obugere ne mbuteekawo omwami ne yeetala nanuuna obugere nga ice cream nanuuna obugere era nze we nasemba okumulabira sidangamu kumulaba nazemu kumulaba ku mikolo era nze video ze banzisindikidde nga bamaze kulaba posti nga nabo bali surprised you know nga bali surprised munnange banange kampini njawana essimu bwe mba nakoze bubi netonde naye nze bannange nze nali sisobola nakukalakata eyo saizi akantu kali katono nnyo nze ndi muntu wa bwaguuga naye nagenda okulaba kasaizi katini